nze nzasimbayo. Wangamba ojja kuba onzirira with more information about what is the problem, tumanye ekyokukola, tumanye ekiddako. Please tell me. Nzikanyiza first. Yes. Mbadde nkukola era nga mbadde nkugamba essimu. Research zalaga nti system zo zonna ziri bulungi, tezirina buzibu. Tolina buzibu, zonna ziri bulungi. Kineeraliikiriza obuzibu buvaawa. Kyetugenda okukola, ojja kujja n'omwami mu ddwaliro, mwembi babiri, njogerimu kuno, tulabe okuwa obuzibu buva. Nsisi. Nzaba tekisoboka. Tasobola kukikkiriza. Lwaki tekisoboka? Omwami bw'aba nga ayagala omwana, kiba kitegeeza nti aba ayagala okumanya ng'obuzibu oluva. Buli lwenjogera ku nsonga eyo anyiiga neyeecwacwana n'ayomba ntumala ennaku eziwera nga tetwogera. Now you talk about getting him mulete ku ddwaliro. Ensonga lwaki nakuyise mu ofiisi engeri tasobola kukikkiriza. Ekyo kyo kitya? Manyife abaami tubanga abaana bato, mu abakyala mu abatuyinza buli kimu. Nkakasa nti woyogera n'omwami osobola omumatiza n'omuleeta mu ddwaliro. Tewali ngeri ndala yonna gye tuyinza kukolamu kintu kinoozawo nga tetuyinvolvinze musumba. Kubanga tagenda kukkiriza kujja. Lweki singa mbadde nyina option endala yonna nandibadde sikutawaanya. It's no other option. Last time you had talked about doing more scans oyongera okumunekaanya. What about that? Can't we do that? Yes, kituufu. Nagamba nti yakwongera okukola sikaani endala. Naye empapula zo wenasindise South Africa ku ddwaliro eritutwala abakugu abansingako obansabye ebikukwatako results ezikukwatako empapula zonna ezibasindikira bandaze nti ddala tetwetaaga kukola sikaani endala yonna. Sisitimu yonna eri bulungi. It is perfectly fine. Tolina buzibu. Kirabika nze nviiriddemu awo. Kanyongere okusaba Mukama osanga nampi ekyamagero. Bridget, you need to be strong. Omwami mugambe mukwate bulungi nkakasa nti ajja kukkiriza era ojja kujja naye mu ddwaliro. Kale musawo newe balikola ng'omusawo Mukama Kituufu ekyo. Mukama akuwa omusawo. Kale Yera
Ne tukusaba otuwe omukisa. Byonna bye tukola biteekeko omukisa gwo. Ate era otwongera amaanyi. Aye, Lord Master. Jesus. Aye, Lord Master. Jesus. Sadaka zaffe zikirize. Sadaka zaffe ozikirize. Aye, Lord Master. Jesus. Aye, Lord Master. Jesus. Tujja kuweereza emirembe n'emirembe n'obulamu bwaffe bwonna. Aye, Lord Master. Jesus. Aye, Lord Master. Jesus.
kyetaaga amaanyi gabetu n'abantu bwe nalisabira tebakyagwa. Lord Master, ekkanisa zaffe zetaaga okugaziya amatwale, buli abatulinaanye bonna gafuuke gaffe. waliyo katonda asinga Lord Master amaanyi. Nedda. Wano ndiwo akaseera katono ddala, ukimanyi bulungi nina meeting zennyina okubeeramu ezituga emawanga gonna nga mpeereza. Lord Master, tusanyusa okulaba obutume katimbo oyo agaba obugagga, agaba obulamu, nyini buli kintu. Okusaaka mmwe kugiddwamu eri Lord Master. Naye bikyuseemu. Lord Master, saddaaka zammwe azitaddemu ebirungo. Buli luvannyuma lwa myezi 6 buli muntu mulina okukola saddaaka y'omukyala eyamala okuzaala. Lord Master, agaba obulamu, agaba amaanyi, agaba obugagga, ajja kuba bufuna. Ate akikole muli makiga.
tunakutuuza ku mugga tufuba these hours. Hello. Bulungi mukwano. Oliyo eyo muli mutya? Mungu akyakuumye. Kati mulamu mbadde mbuuzaako. Sisita wo gy'ali eyo. Ese munange egigezezaako emirundi mingi naye tagikwata kugamba sikitegeera mutegeezi. Naye nti bulijjo waba agenda mu fellowship era ngamba. Naye kati simanyi lwaki kungamba teyaŋŋambye mugezezaako mukubira takwata. Kati kyesitegeera lwaki teyaŋŋambye. Okay. Neyanza nnyo mulamu weebale bambi. Top TV, enjoy. James! John Paul! Bannange, omwana onkanze. Onyokola ki wabwera? Nzize ngoberera gwe nga nkunoonya nakuwulidde ng'ofuluma ku ssimu. Obadde ovaawo. Mami, just waliwo omuwala
mikwano gye. Yasimamye n'omuwala muke namuleeta luli okubeera kwaya masita waffe. Bambi ayimba bulungi. Kati yabadde yandekedde ebisumuluzo bye byabadde akine nga yali yeerabidde. Si kirungi okutambula ekiro. Owulidde? Ate n'ofuluma nga tewali n'akwerekedde. Wandiise omuntu n'akuwerekera. Okitegedde? Nsaba kunsonyiwa. It's okay. Jjangu tugende. Vision of our at this time of the night. You made me sit here for hours calling you watokwata. Ntude kumukalo nkulinze ninga ngata nina magezi. I'm calling you to onkwata. Nasema kunsonyiwa. Tekigenda kudda mu kubaawo. Nafunye omulimu eri ku. Ya wafunye omulimu eri omusajja we yakwata. Finally yamaze nakkiriza kati ndowooza wagenze eri emirembe n'akuwa. Nedda Joel, tekiri bwe kityo. No, I'm tired. And I know when you lie, I can see it in your face. Nkulaba ng'olimba. Bwe nabudde wa maama. Nengenda ku church. Muwala wa Pastor James yabadde ankubidde nga beetaaga kwaya master. Gye mpitidde. Nsaba kunsonyiwa tekigenda kudda mu kubaawo. And I mean it when I say it. Mpulira nkuwa ekyakizo zintuuse zindi wano. Buli kimu fellowship. So fera tuseke tugende tubeere mu kyaki. Amama tutuyagala kuba mu kyaki. Just open. No. Open, woman. Okay, just open. Tuziza wano for hours. You say, you know, kyagala nsigale nga. Muzunganga fellowship. Tusengule fune okuteeka mu fellowship tumanye nti ebyo tubeera. Endiri bwe yali ekayakira mu ggwe. Oba naawe oli malayika Gabulyeri.